Tandikidde wano ku nsonga za Weasel Manizo omukulu ono ali mu mbeera ya kusoomoozebwa bw'oba obadde ogoberera obulamu bwe nga busobodde okuba ate nga butambula bw'abanga talwanye na mukyala we nga talina gwakubye embeera ya birowoozo na mutima kuba ate nga gukyamwennyise okuvaibwako muganda bwe gwe bayita radio mu nsonga z'endongo nga esobola okuba ate nga ebagatta omwaka gwa 2018 nga lumu February Weasel omukulu radio we yafiira ku case clinic abajjukira ebiseera ebyo embeera teyali nnyangu wadde n'akamu okuva olwo endongo y'eggwanga Uganda bw'oba ogambye nti ku ndongo gaba nga amagulu emmeeza ali amagulu 4 omugulu ogumu gwasobola okuba ate nga guvaako bw'oba ogoberedde bulungi nnyo mu bawandiisi b'ennyimba obuyiiya ne Weasel akadde kano avuddeyo alina akatambi katadde akatambi kano abadde akaweereza Franka Ntambi waliwo emboozi ebadde etambula ku mitimbagano omukulu gwe bayita Kyaga yeetekkera kivulu kye mu kwetekkera ekivulu alina ebigambo byabadde ayogera ng'agamba nti oyo Weasel tabangako mukwano gwa radio just yali amukozesa nga bw'ogamba nti omukozesa bukozesa kuyisaawo bibyo mu mbeera eyo Weasel n'agamba bingi nnyo byasirikidde okuva muganda we yamufaako era bangi abamunenya agamba nti obulumi akyalina bw'amaanyi kwe kuyisa obubaka buno ng'agamba bategeeza abantu mu mbeera gy'ayitamu wadde abantu bagezaako okumukuba emisumaali yonna gy'ayita naye wulira amanze n'obulumi nze nafiirwa muganda wange radio ndagala obibagambe nafiirwa muganda wange radio twatandika from nothing netugenda ku BET netugenda everywhere I was at MTV name it we represented Uganda to the fullest muganda wange nafa this is from me as a brother marriage wange wafa sasigala kyekimu tagala bino ebintu ebimpositengere kwabimba ku mutima amankoye sasigala kyekimu kuba ekiwojja ekimu ekigakayiibwa kwasigana nonange nenzikakkana family eyo tujja byogerako kuba I'm ready to talk about the family. Kale nga Weasel ayogera mu mbeera gy'alimu agamba amazima ali mu mbeera ya birowoozo okuba ate nga bimwenyise stress ne depression bw'obigatta byonna Weasel bw'akyayimiridde. Nze nafiirwa muganda wange maaso ijja kwegaana nina stress ne depression na buli ki naye nga lwakuba abantu bange banfaako nze nyumirwa namenyeka okugulu kwa mutwalo gwa $1 basirimba gende ensambya kwa mutwalo gwa $1 nenkubira bakwano bange ebina nasigala manja fraternity naye nevertheless kangende straight to the point nonange wala ebintu ebinuma nze nkyalo ma radio wange yange yafa olumbe tebalwabyanga oba maybe ebintu ebimu kubiremesa ekirina okuntwala mu maaso kuba radio asuubira mbunina omubeererawo naye nga ate bali tebaagala nkoleki kale ye Weasel ng'ayogera mu mbeera munne gwe yali ayimba naye okuva lwe yamufaako tukkirize tugaane n'endongo y'eggwanga Uganda generally ekkalaamu ya radio bwe yavaamu ne Weasel akigamba agamba nti Weasel oba ekimusumbuwa kubanga tebannayabya Lumbe lwa radio okuva 2018 ebirowoozo buli kadde bimubeerako kyova olaba nti n'endongo wabula nga yeewuunya nnyo omukulu gwe bayita Kyaga nti akoze kyamaanyi nnyo okumwogerako stress wulira omanye ekimbeeza bwe nti munange nafiirwa muganda wange eze bwe wenzire wakae nentunula bwe nti mwamubeera wakae babakyala bamwe naye mwetomanyi nze kyembeera kwama fucking strong man wamma nkweyanza kyembadde nsala onkubire twenoonyeeko nkwe interview for interview nawe bonna aboogera nekyaga omulaba oyo amago fucking friend omulaba yakuba mukazi wange ama fucking good motherfucker nemusonyiwa ne munnange
when I'm trying to correct myself, you know what's going on, eh? Olina gamba mbu radio tayina mukwano gwenga Weasel ebijja kugwira mu interview. Nze radio amasimusaba nga kuyagana ekikumi. Radio nsobola n'omubba kuba lina ettaka lyemmanyire butamanyi n'amasobola. Kale bwe bulumi bwalimu agamba nti omukulu ono Kyaga alina ekivulu kye naye emboozi yonna agimala ku Radio and Weasel. Obulamu bwa Weasel buli kadde bye bisinga okuba ate nga bimuluma Weasel bw'agattamu n'ebya radio ate omutima ne gwennyika. Not everybody will run kumanja family nyingi zimba waliwo eza bebe cool waliyo eza Wizkid wama mugamba atukakanye waba ayogera nti ekyannimembo radio wasn't my friend bakuba promoting a show. I'm sorry Kyaga oli mukulu wange sijja kuddamu ku disrespecting upon kyenakola lulie but I get disappointed n'ogamba muzesali mukwano gwa radio nga bamamuleetera buleetezi mwenge nga wayogedde nga bamufa anywe atamire abawe ssente amakyalo musijja kuvaayo ne AK47 yalina baganda be totuwulirangako nga tusesema. Kale bwe bulumi bwalimu akadde kano era awoninze omukulu gwe bayita MC Fish ne Kyaga ebyo bye boogera mu mbeera okumwongerako obulumi embeera yanyeeka nnyo eri Weasel olira. Twamusanga ne kamyoni nga ffe tuli mabujje ebintu ebyayogera ansonyi okwogera bwe nti abyogere ku Chameleon kwaffe yatusanga twakikuba dda yaddukayo eri najja eno okubanga kikola kifuna. Amashalom amaze ndi muntu mulungi nnoonyaako nenjagala ompostingira akantu kano kasalesale amaze nnomwa baby oshigala ebisijjako your real friends nga bakwogerako mwenze sale mukwano gwa radio nga nza protecting ebintu bya radio kubedda jangu tukole interview nkulage ebintu bya radio temuli TV temuli nothing kana babitwala be banjogerako nekya Shalom nyamba walo gaba mwita Fish na kwa message mota nzira munake Fish sikolanga naye Fish twamusanga nga tayinza nampisa embeera munange ebintu ebyo biraba bebinzimalamu amaanyi nengenda mu studio nenkalaba